olwalera awuliriza waliwo embeera bannayuganda bangi basigaddemu oluvannyuma lwa Uganda Cranes okuba nti yagezezaako okuba ng'ekola ekyo kye yasobodde okukola era nga bannayuganda bangi bayozaayozeza Uganda Cranes ku mikutu gya social media n'abamu abali ebweru w'eggwanga wabula kyetuddako oba kyetuzzaako kikyatulese nga ffenna tweraliikiridde tuleese omukulu Kimera Richard okuva mu department y'ebyemizannyo ne bannaffe otamuwewula ono delegate wa Fifa muwe bitiibwa tuleese omukulu Kimera Richard delegate wa Fifa era nga wano ku NBS yavunaanyizibwa ku mmeeza y'ebyemizannyo twagala kuba torch mu Uganda Cranes gyevudde kyetuuseeko neki ekiddako sebo tukwaniriza amina sebo mwebale ino mwebalire irala zena nesimye okubanga ndi kuwana olunako olwaleero ndowooza kantandikire wetuli tujja tutya mu World Cup ndowooza n'ekibuuzo kiyinza okubaawo tulina ebibinja ku lukalu luno lwa Africa ebibinja 29 akulembera ku buli kibinja ajja butereevu mu mpaka eza World Cup so ne tiimu mwenda erijja okujja kati mu kibinja ekyaife ife tulina obubonero 15 ate ng'eggwanga erya Algeria balina obubonero 19 ife mu 15 bali balina 19 kati kiri kiti ekyo mu mipiira gye tubuzaayo buli muntu abuzaayo emipiira ebiri tuife tubuzaayo emipiira ebiri tujja kusamba Botswana ngenda kuda omwezi mukaaga e Botswana tulina okuguwangula bwe tuwangula tujja kubonera 18 nga tusamba Botswana kuba Botswana yo kati ezira kigenderwa mu kibinja kyaife ate mu kibinja kyaife ogunaaba mutima mubi bwe balemera mu kibinja kyaife kyene mulimu eggwanga erya Mozambique lyonna lina obubonero 15 mu kibinja kyaffe kyokka ffe tulina 15 Mozambique ebuzaayo emipiira emeka ebuzaayo emipiira ebiri kati ife tubuzaayo Botswana tuyina kuja eyo ate then Algeria ida kubanga esamba Somalia omupiira gujja kuba Kampala ngenda kuda omwezi mukaaga nabo bawuzaayo emipiira Algeria ida kuba Somalia kati omupiira ogulina kuba Kampala ekitegeeza nti Algeria oluwangula bwekapa yebeegiire mu World Cup abasado boti no bwatu egana nti tibo Afrika lwaki tibutuvira ku kifo kya FIFA ate buli ekikulu buli mu Afrika wakati ogambye nti Algeria bwegeza ne wangula omupiira guno ne Somalia ebegenza automatically mu World Cup kati emipiira ife we tukuba Botswana tuba tusigaire ngere tusinga obonero bonna kiba kitegeeza nti tubuzaayo omupiira mulala omupiira tuba tuzanyeeko gumu emikisa gibadde gya mipiira ebiri kugobanga yeena bamukubye so tuzirawo emipiira ebiri awo tuba tuzirawo ndolakuza Katonda iziza kikye kati ate bwe tubanga emipiira ife we tubanga tusambye Botswana yenga asambye Somalia nakuba ngakubya Algeria ife ne tukuba Botswana tujja kusamba ngena kudo mwezi 8 Uganda ejja kuba mu Regius ngesamba Algeria nga sinyangu ate wayo so kati awo ekiri mu kibinja twakigezaako okwendoba kuba bagaya ayo kyali kizibu buti waliwo akantu kebeeta ba best losers mu bibinja byona omwenda abanavaayo abananga balina obubonero obulungi kweganga obubonero bubaire bungi bw'okuŋŋaaniiza nga osinga ku abandi mu kibinja kire bo bakuŋŋaaniiza butono oleya jayira okugeza kati nga wetuli timoloka alina kumpi obubonero 22 ne Tunisia alina obubonero 22 bo already bamaze ero okujja mu World Cup aya ababayirira ng'omuntu ow'okubiri alina obubonero buli mu 13 ife we tubanga tunaamalira kubonero nga tuwezeza nga 18 tuba n'emikisa egiba mu banna mu groups donadona okubanga tulina obubonero bungi nga tuli bakubiri so omukisa ogwo gwona gukutwala mu World Cup omukisa ogwo bajja kufuna ensiina buti we twogerera bino kati tukatwebalire mu bana ababiri abana nti mu bana mu bibinja byona alina obubonero obungi nga wakubiri ne Gabon alina obubonero 19 Madagascar alina 16 DR Congo alina 16 Burkina Faso alina 15 Cameroon alina 15 Namibia 15 Uganda 15 ne Benin 15 kati tulina okusamba emipiira gyaife ebiri nenga nabo babuzaayo emipiira ebiri mu bibinja byaibwe ate mwebe mitima bano balina okuba nga babakubye so bwe tuba mu bana bajja tugroupinga tujja kufuna draw gye beeta semi final nga semi ayenga ka pre-semi nti iwe bayinza okuwa katugeze nti Uganda Gabon tusambawo omwanda awe Uganda ni Gabon kati bwe tukubaawo ate ne bale ababiri era baba bayekubye kati bwe baba bekubye twatuuka ku finals bwe tuuka ku finals twekuba ani asinga awo bwe tusinga ate tujja buterevu World Cup ate tugenda wa tusamba intercontinental n'olyoka ogenda mu World Cup kati bakubira mu intercontinental mu continent kati katugeze nga America y'amaserengeta yona bajja kubaayo ne kano akabado babesi ruza
kati tumwagana Mukwatagane. akalulu kayinza okutugwako nga tukema Peru owakabi oba okujokolo amani lekambe kuna kyensemba yokubuuzaako buli kino kikubuuza nga delegate omupiira nga gwidiemu ebizibu tiimu diri kwekandayiga bali kuva mu liigi baliko bati ife musamba ebintu byemu style empyaka emuli kuleta bali bagisambye kuwa yakiyaye bako bati ife tubiviremu kati kwenga delegate obuzibu buliwa era tukole kyotegera omusala lukwe kuleka balala bweru mu mupiira waliwo FIFA ekibiina ekifuga omuzano gw'omupiira mu nsi yona bakoba nti rules and regulations aya ate tebaditamininga format ya mupiira gojja kusamba rules and regulations naye tebaditamininga mupiira gwozanya tournament nga Mulwanyi tournament kawete tournament yes bakuba nti tujja kusambira mu mateeka ga FIFA teditamininga mupiira kigolina kuzanya kusamba so kati nga FIFA kione association member mu FIFA kati yalese ekyayo ekiyiye okubona nga omupiira guno gweyongeramu ebinusu format kyezo zimwalese kati soko kino ngole kye yalese ekyo tujja kuba nga bwe tubaye tusamba first round nga bw'onoobona nti first round y'emipiira nga bwe baire bakola fixture musamba first round bwe mumala okusamba first round ettiimu ziri 16 bwe musamba mwena buli muntu ajja kusamba ku mwene n'emipiira 15 iwe gy'ojja osamba katugeze nga bull football club bw'omala okusamba ekyo aba nga bakulembeera 8 number 1 paka ku number 8 mujja kuba mu group A anaba number 9 paka ku number 16 oba mu group B namba 9 paka ku namba 16 imwe mujja kusamba nga muli tiimu 8 omwandawe ayeze tiimu 8 wanaba ow'omwenda nanaba ow'ekumi imwe kitegeeza butegeeze nti liigi ebeeweire ojja kuba wa mwenda na wa 10 ekitegeeza bona kulembera mu kagrupu kale B nga wabairemu bana omwenda ne okuva ku mwenda paka 16 iwe liigi ebeeweire kaso ojja kuba nga ogeme kifo kya mwenda na kya 10 buti tiimu lwaki tiimu diri kwekandayiga baako bati ababaleke tibakategera system ye temubategese bulungi temuba briefinze oba obuzibu buli mu namba endogere ku kilabu dino tulina Uganda Revenue Authority ya kitongole NEC ya kitongole Express ya abawagizi y'abantu Mbalala City ya muntu Calvary Midingo ya chachi bwotunulira Buhimba United ya muntu Police Football Club ya kitongole AC Villa ya abantu ayo board of governors balina board member kati abo nga chairman board member yaba mwene club eyo AC Villa tulina Vipers ya muntu tulina Entebbe UPPC ya kitongole eriawo tulina club ya Bull Football Club ya kitongole Kitala ya bawagizi Rugazi ya muntu KCC ya kitongole Maroons ya kitongole UPDF ya kitongole kati tiimu dino waliwo bakobera nti bene club tulina meeting eyetebwa Uganda Premier League myaka ku myaka bene club oba balina obuvunanyizibwa oba bayirete bayidanga mu meeting abasindika basindiko representatives tebabeerawo so decision zikolebwa nga bazirawo ate ne beekyanga ate bwokuba okumono eta mu meeting ono gwe basindise dero osindika Mulwanyi awantu katukobe nti ojire mu UCC kutukiikirira ido ate wasindika Rockie kati ono byaba kuboba n'abafufa basigala nga bali mu line ndala buti kyatuuse nga fixtures mazo okufuluma ate bano ne beekyanga bakuba nti nebiki ebyo bawuza basiyo bali bakuba nti tunafufa tetuyiri kyeriku akadde katuddukako nnyo evening drive lyanda kulyanda oyo yabadde mukulu Kimera Richard delegate mulamba okuva mu FUFA era nga yatuula ku mmeeza y'ebyemizannyo wano ku NBS Radio. NBS empuliziganya y'enkabi.